Is it a fact nti sisobola kugaggawalira mu kubeera employed? Is it a fact? Nti tosobola kugaggawalira mu kubeera employed. It's a yes and a no. It's a yes, osobola okugaggawalira mu kwekozesa senga oyina ekika ky'omulimu nga temusasula misolo. Gyegulyogo? Kati gino emirimu egy'ebitongole bw'ogenda tugambe n'okolera nga UN, ebyo ebitongole tebisasula misolo. N'abakozi baabyo tebasasula? N'abakozi tebasasula era babeera employed nga tebasasula misolo. So bw'obeera ng'ezo nga omulimu gukuwa ssente nnyingi ate n'osalawo kwegamba obeere nga newakubadde kwegamba kikwetaagisa okubeera nga bakukozesa naye ng'akasente ako ke bali mu kuwa konna olina engeri planning okazaazise. Kwegamba abantu bonna abali mu employed obuzibu bwe basanga nti ne bwe baba bakuwadde ssente nnyingi bw'obeera tosobola kuggyako siringi entono ozifulumye eno zizaale. Tosobola kwetwala mu byanfuna kubanga omulimu nga gwo gubeera static. Omusaala ogwo bagukuwa okumala ebbanga ddene gulyoke gukyuke naye ng'ebintu wabweru bikyuka. So mulimu abantu abagaggawadde nga bali ku mirimu naye nga ojja kusanga baali bagezigezi batya nti abeera ku mulimu n'afuna gye bayita salary loan. Bw'afuna salary loan naliko wano ndowooza nenkugamba nti salary loan ye magiki yekka ali mu employment kubanga lwe mulundi lwokka lw'ogenda mu banka ekuwe ssente nga togiwadde kyapa nga togiraze edduuka nga tekkubye na kifaananyi ng'esinzidde ku musaala gwo obeera n'ogifera ogifeze kwegamba bawaayo buwiru papula nti oyo Newton ffe tumukozesa era bwe tunaaba tumusasudde ssente zijja kuyitawo. Ate ekyo ngenda ne ngamba abantu nti nze buli kyenjogera nakiyitamu nti bwe nali nkola baddiranga omusaala gwe bampa nga sigukwatako. Bwe natuuka ekiseera ne ngamba nti ndabika njagala nakuvaawo ne ngamba bampe salary loan ne bampa omusimbi mungi mu salary loan. Nga wakitegedde mwogera nakuvaawo? Bo tebakitegeera gobeera sinti nabafera senga nabafera nandibadde senga nabafera ntosaana obbafera akoga lwaki nkiyita okufera mu courts nti oyingira otya banka n'ogijjamu ssente nga bawaddeyo buwi baluwa kapapula awubi kugamba obeera okozeseza obwongo ku level ya kika kya waggulu. Naye obuzibu nti Abanayuganda ate bwe tufunye salary loan ssente ezo tetuzitadde mu bintu bizibukusa. Bwe tuzikutte tugenze ew'omuyindi n'atuwa emmotoka nebeera nga nogimalayo tetunnagimalayo kati ne tukwata n'akasaala akatono ke batuwa nako ne tutandika okukasasula kamaleyo emmotoka. Oba okitegeera enywa amafuta etwala buli kimu tereeta ssente. So kyenvudde nkugamba nti omuntu yenna gw'ojja osanga ng'agaggawadde nga yeekozesa abeera yakwata ssente ezo zajjayo ne bwe ziba ntono zitya n'azifulumya ebbali n'atandika okuzizimbulukusa kubanga emisomo mu ssente giri esatu. Tulina okukola ssente, bw'omala ozikola olina okuzizaazisa zizaale, bwe zimala okuzaala olina okuzisigaza. Kati bw'obeera ng'oli ku mulimu nga bakuwa buwi musaala awo obeera oli mu kukola bukozi ssente. Kyova olaba tezikula era osobola okubeera awo omwana n'afuluma n'atandika. Waliwo omwami wano mugagga client wange bayita gaggawala senga ogenda n'osoma story ye nti kati alina amaduuka mangi nnyo mu Kawempe omwo gatunda electronics naye nga yatandika atunda mu kiosk, yatandika atunda obuntu obutono nnyo mu kiosk najja nga abuzaazisa ssente ezo bwe zizaala bwezizaala kati alina amaduuka nga 5. Kitegeeza nti okukula kwa ssente ye level gy'olina okubeera ng'ogoba kasita omala okuzikola.